hududullah abawarabu ng'eggwanga be bakakafu mu bukafiiri ne mu bunnanfuusi era be batamanyi mateeka ga Katonda bwe baba mu 1997 bwe bubanga obwakabaka bwadda buwarabu Qur'an ega nti al-arabu ashaddu kufran wa nifaq wa ajdaru min al-hududullah abawarabu ng'eggwanga be bakakafu mu bukafiiri ne mu bunnanfuusi era be batamanyi mateeka ga Katonda bwe baba be basinga obukafiiri n'obunnanfuusi nga tebamanyi mateeka ga Katonda as a nation ng'ate be baga nti bwe muli obwakabaka buno bwafuuka busiru butya bugende mu batamanyi mateeka ga Katonda. Ekyokubiri ekyo kibuuzo gye bali. Ekyokubiri tulaba essuula endala eya Qur'an essula ya 45 aya 16 aya ngezze ne Muhammad yazze oluvannyuma nga boogedde ku bwakabaka nega walakadi ataina bani israila alkitaba walihukman wanubuwatan warazakinakum min atwayibati wafadhalinakum ala alamin. Mazima twawa abaana ba Isirayiri amagezi okumanya wanubuwatan n'obwannabbi warazakinakum min atwayibin ne tubagabira mu birungi byonna. Maliriza ne aya eyo bwe babanga obwakabaka buvudde Isirayiri oba mu Buyudaaya ne budde Buwarabu aya njagala bambuulire Muhammad yalimba Allah ye yalimba ogamba mazima twawa abaana ba Isirayiri okumanya amagezi n'obwannabbi n'obufuzi ne tubasukulumya ku mawanga gonna ne tubagabira mu birungi nga be basinga abantu bonna. Kyajja kitya bwe bubanga obwakabaka bwali bugenze Buwarabu ate aya esukulumya Isirayiri. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baadi baganda baffe mulabye nti twagala okuba nti programu ya leero ku Sunday the research desk ne bamashekha bamaze okutuula bali yakitingire ddala ku point ezennyini ezitambudde era ziwulidde zitambula ezentambi zitambula mu bannaffe abasiraamu ne zibanga zibawabya. Basooka batolere ku salaamu ne Sheikh Hassan Risacha leero yatudde dda. Sheikh Simatimba mutolere ku bantu abo salaamu tandike ku point ezo zennyini nnyini abantu babalaba inshallah. Abatulaba era batugoberera ku Dawa TV Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Straight Sheikh ebintu obiwulidde olukuŋŋaana lwali mu chaachi bali mu conversion bakola kibakubaganya birowoozo baleeta obulimba bakola Qur'ani tusooke tugirabe tilawatan mu nsoma yaayo nti byali asoma bye bituufu then tajwidi then tugende direct mu kuvunula n'okunyonyola abantu ebirimba ebibaddewo mu mbeera ey'obukafiiri simanyi ate bwannabbi bokomawo abikola butya inshallah tutandikirawo inshallah. Akati tilawatan soko tuyameko ku aya eyo ensoose Sheikh Idi bikula badde mwenda swati Tauba aya ya 9 mu 7 loza kaza wano wenyine twatuseewo dda Sheikh oyo abagisoma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. تلاوة bwetu wetegeddwa okuba kakati twebaza ekitiibwa Allah fekisooka naawe nnyini atugoberera isaako emikono mu maaso go webaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okukuwa ekyengera ky'obusiraamu. Yakutaasa nnyo obubuze ate mu dduwa zaffe bannaye tetwerabiranga okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteekemu abo bagezesa ate n'akola ki n'atuwa obuwanguzi muki byatugeseza nabyo. Yatugamba nti la yukallifu llaha nafsan illa wus'aha. Naye ono muganda waffe mulongo oyo yali muganda waffe mu bukkiriza naye Allah mu kumugezesa kigezo ne kimuyitirirako obuki oyo pasita abadde ayogera abadde Isa Mulumba naye yali mujama okananga aseeredde kati wafiira awo fi dalaali mubiin ali mukhasaara ewedde emiki emirimu ekyo tukinyikire kuba kyabadde agezaako awo okwagala kutegeeza seeka mu aya eyo nti ate yo Qur'ani egyetya mu Bawarabu ate nga be bakafiiri Katonda akasaako nti be bakafiiri n'obutategeera buki mu byonna. Akati
basagala nnyo kutandikira mu black book eno naye leero okkiriza ni mwamatandikira Sakayidi mbukulirako mu kitabo kye bayita ekyamateeka essuula ejja kuba ya 9 munyirwa 6 ekyamateeka essuula ya 9 mu Bible ekyamateeka 9 osoma olunyiriri olwo ng'okimulage lwaki gyentandikidde egamba bweti kale manyanga Mukama Katonda wo takuwa nsi eno nnungi okugirya lwa butuukirivu bwo kubanga oli ggwanga eririna ensingo enkakanyavu. Olabi Katonda yesiba ku Bayisirayiri n'abalebezaamu obwannabbi olidde lwaki balina ensingo kiki enkakanyavu olidde naye ng'ate yabasitulira kwani ku nabbi Ibrahima alayhi salaam yali musajja mukkiriza olidde bw'osoma mu Qur'ani mu ssuula Bakara aya 24 Ibrahimu asaba edduwa nga Allah amaze omulonda ntegerekesa bulungi naga nti ayi Allah ngambe nti kana umma naga nti wa min dhurriyati nemuki namwanukula namugamba nti ubona abeera nga bajeemu abo nja kukola ki nja babonereza mukyo nga kyengezako okukola kyokugamba kyeki nti nabbi tatumibwa okuddako nga atumibwa mu bantu baki bajeemu badde eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala kyovudda Yesu yagamba mu Matayo essuula 15:24 ti saatumuwa wabula eri endiga ezaabula ez'abaana ba Isirayiri oludde baba bakola ki baabula Katonda okutumamu muki omubaka ajja mu kibiina kyabaki kyaboononefu kadhalika nasulukuhu fi qulubi mujrimin kaza oluvannyuma Allah waleeta ebigambo bye ku mitima gy'abo aboononefu bennyini byagikoze ki agituusaako wabula gibatuusaako basaasire ne bakola ki ne baluŋŋama abakoze eki abalala ne babula abakakanyira kuzo nga te bamaze ozitegeera n'abata ne bakola ki ne babula ntegerekesa bulungi mukyo kyeki nti aya eno Allah wagamba nti awaki gitandika egamba bweti bannamalungu be bayitirivu mu bukafiiri ate Allah ne mu bunnanfuusi sakkiriza nti ate Allah tagambe al-arab agambye al-arab ayogera kuki ku bannamalungu bannabyalo mu luzungu betuyita ba peasants ntegerekese bulungi abo abali ewala eyo munnakasongole eyo olidde ogujjangu mu Kampala weebuuze lwaki enkuba etonnya mu Kampala lwaki enkuba etonnya mu bibuga lwaki kubanga ate abantu b'omu kibuga bo bamanyi Katonda naye bali emizikiti giba miggale bazigula lwakutaano Sande olidde embeera ez'omukyalo zibeera ki nzibu nnyo abantu abasinga balowooza mu shirika osanga byokola mu sitensi kati Allah tayogera ku bawalabu as a nation ayogera ku bantu baki bannamalungu ti bono badde eddiini ebezze gye bali olw'embeera gye bawangaaliramu ashaddu kufura wa nifaaka obunnanfuusi obukafiiri busigala mu mitima gyabwe tegerekese bulungi nabakyo tugamba tutya nti ono omukulu yeerabidde kati kitwalye mu perspective gyakikoze eki gyakireese perspective mwakireetedde ng'agamba nti abawalabu tukiregewo ntabaki abawalabu Allah lwaki atumye mu bawalabu omumaka kubanga bitonde ebyali bitiridde obubuze Allah n'agala abakole ki n'abalonda kyobulamu mu Suratu Imran wano aya 13 erimu ekyokuyiga kinene Sheikh tugisome tugirabe 13 egambe ekyo 13 Suratul Imran Allah yagamba bwati agambe tuwulire mwenyeze ku mugwa gwa Katonda atasimu bihablillahi jamia eddiini yemwenna temwawukananga era mujjukire ekyengera kya Katonda kye yabagabira mmwe bwe busiraamu mu kiseera bwe mwalinga muli balabe
nabalabe n'agatta wakati w'emitima gyammwe. buno obusiraamu buno bwe bwadde okugatta emitima gy'abantu bonna mu nsi yonna. Baali balabe nabalabe nga buli alwanagana na munne nga teri afa ku musaayi gwa munne, teri avali ku musaayi gwa munne. Naye obusiraamu bwe bwagatta emisaayi gyabwe n'okutegeera Katonda n'okutegeera vali y'omuntu. Kibanne buli muntu alina kiki vali. Egamba bweti ne mukeesa enkya ku lw'ekyengera kye nga muli abooluganda. Ne mukeesa enkya nga muli baaki al-muslim tegerekese bulungi nabeera nga banywera. Lwaki? Baali mu bubuze, Allah n'akola ki? N'abakomyawo eri obukkiriza. Allah kyayongerako tugamba wano mu Suratu Bakara aya 198 atugamba aya 198 Suratu Bakara. Allah atutegeeza bw'ati a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Inasema namna hivi kutoka kwa maandiko matakatifu, mmwe temulina kiri okunoonya ebyokufuna ebiva eri Mukama wammwe, okusuubula nga muli ku hijja, bwe mubanga mugumbulukuse okuva mu lusenyi Arafa mwogerenga ku Katonda awo awali obubonero obw'emizizo, n'ekyo kyekifo ekiyitibwa Muzdalifa. Mumwogererengako nga bwe yabalungamya, newankubadde nga mukusooka mwali babuze. Bano baali babuze, baali babuze nnyo. Owulidde? Naye mumwogerengako oyo Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma okuba nti abakoze eki? Abalungamizza. Bano baali babuze, Allah n'abakola ki? N'abalungamya. Nabbi tatumibwa okujjako ng'atumibwa abantu abaki? Ababuze ennyo, abajeemye ennyo. Ekyo kana kikomyawo seeka. Lwaki tuwadde ekyokaa nga Musa yatumwe wa Falaawo? Anti agambye mu ssula ey'ensavu aya 15 ng'ageraageranya Musa ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seka gituukemu olabe. 7 aya 15 eyitibwa Suratul Muzammil. Egamba bweti mazima ffe inna arsalna ilaykum rasula, tubatumidde omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abalungamye shahidan alaykum, abeere abajulira. Era nga bwe twatumira Firawuna omubaka Musa, kyokka Firawuna n'ajeemera omubaka ne tumuvumbagira oluvumbagira sinzigu. Alhamdulillah. Ne Firawuna n'abantu b'omulembe gwe gabeere Bayisirayiri, gabeere Bamisiri, bonna baali bajeemu. Katonda bamumanyi. Allahu akbar. Naye ba Allah waleeta ng'ayita nusulu yakutaasa bano naye nga balina kusooka kutegeera ani? Allah. Ntegerekese bulungi. Bwe baamukkiriza ng'osala okugoberera Musa nga bategeera ne mission emukoze eki emuleese, Abamisiri n'abamu baamukkiriza ng'abalogo. Alhamdulillah. Nabo ne bajeemulukuka naye nga baali mu bubuze. Just omuggo gwokka Musa gwe yakasuka wansi negulago akabonera negumira maki obusota bwawe bwonna bonna bo baali bakimanyidde dda nti Musa wanaakwata omuggo guno, omusota guno negufuddamu negufuuka omuki omuggo obiguwa gyabwe gijja kukola ki? Gijja kusigala waawo lwanga lyeddogo. Kyoliwali kasikaali alijjawo bw'ati ekintu kiddamu muki mu ligino kiki foomu yakyo. Tegerekese bulungi. Naye bagenda okulaba emiguwa gyabwe gyonna tebannalagumu gwe bakoze eki gwe balabako ng'ate omuggo gwa Musa gusigadde nga gwe gwakoze eki noga nti lino siddogo siddogo. Abo nebakola ki? Ne bajeemulu. Kati bannabbi bonna batumwa mu bantu baki bajeemu. Bw'owulira Uganda ng'abantu babaga nti moto yaffe ga nti for God and my country, alina owulira abeeyita bannabbi omanya nti abo baki banyazi abawedde miki emirimu. Abantu balina kubeegendereza. Shese Matimba, ekintu ekirambuludde tugende kwasanisa kyono. Aye ejjanga eraga nti ebikolwa by'abasajja abali ba Arabiyo twabirabako twabisomako ko mu ddiini ba Arabu abanyamalungu eri. Tuleeteyo ku example bye baakolanga
ebyabaleesaamu nabbi ono kuba nti abigumbulula amanyi. Bismillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tubeebaza abatulaba leero wendi naye ekisinga obukulu mu byonna yonna gye mbeera mbulidde era mba ku ddiini alhamdulillah. Saba Allah tabaraka taala ayongere TV eno ebirungi nammwe abatuulawo Allah abasasule naddala abo abasinga otulaba Allah abakumira ebyengera bye balina kubanga okuwa obudde obutulaba essaawa namba ku datawo Allah kuumira essimu yo seeka bwe twali ku campus tugamba it's too painful to lose a phone. Kiruma nnyo okuluzinga smartphone than losing virginity. So samu tabarak taala yali ngombo waliwo engombo ezimu abaana abatasomanga bitabo abafuna ziriteeke bagati bamanager tebawa ba first class era ufuna first class degree they just retain you kuba toba na mulimu era osigala ku university odemo kwate noni osomese banno naye tosobola genda bweru ne bakuwa omulimu nga agukuwa wa diploma ategoze ne first class nga mtabani wa ina second class okitege tosobola gukuwa automatically mufuluma mu course yemu ne mutabaniibwe nti you are more qualified to this job. Kale nakusigala ali konso bugambo buli bwa kisirusiru nti virginity at campus is not a priority but just a lack of chances. Bobera mbeera kati so akagamba ku kenkugambye nti Allah asaba abakuumira amasimu gammwe ate abongere Allahumma nenanyini ekizimbe kino ne bannanyini Dawa TV Mungu abongere ebyuma ebyamaanyi bukyenkera ku macyango omuntu asobola onnyiga remote n'atulaba kubanga eyo step gye tuddako ekisookera ddala research desk oba researcher we treat the cause not the disease. We solve an equation from its first principles. We don't answer questions but we question answers. We read in between the lines of a statement. We ask the 5 W's and H. The 5 W's and H. Twebuuza why lwaki aleese ayeno bana abalokole kansokenku abeita abalokole baleeta ayeno nga be bagendera mbiri bibiri ekisookera ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali muwarabu kale lwaleeta nti abawarabu be basinga obunnanfuusi n'obukafiri automatically abakulaga nti ni Muhammadi mukafiri era munnanfuusi. That's one. That's the cause as to why ayeno bagireta. Ekyokubiri wekiba nti obusiraamu buno babulese they don't differentiate between Arab as a tribe or a nation, the Arabs tukwatagana, and also Islam as a religion. Bibiri byanjawulo. Olwaira Uganda court of ani moto ya feri for God and my country. National anthem ya feri mu luzungu and two tuba tutesa mu parliament biri mu luzungu but English is not a language in Uganda. In fact, even the word Uganda is in English because it was just Anglicanized from the word Buganda. From Buganda to Uganda nebajjako bujjabbi okitegedde kati Winston Churchill hero wamala okusoma akatabo ka John Speak agamba nti Uganda is the part of Africa. Okitegedde kacyenjagadde mu kyeki nti bw'ogamba nti ate abazungu olw'okubanga nti moto ya feri for God and my country tukwatagana tusoma n'oluzungu n'ebisigadde nga nereke Victoria gye bayitanga Nalubaale bagituma Victoria oyinza olowooza nti Uganda ye buzungu byanjawulo. Okategedde kati seeka kyasose okulaga nti aya teyogerako ku al Arab nedda egambye Arab bannamalungu tulina Abaganda ab'Ekyaddundu tukwatagana ne tubeera n'Abaganda ab'Ebuddu tulina n'Abaganda Abaluuli tulina n'Abaganda ab'Ekkooki kandi ne tubeera n'Abaganda ba miteeko ena bw'oba tobamanyi tobeera Muganda tulina Abaganda Wawu tulina Abaganda Kaswa tulina Abaganda Agere kankunyonyoleko babiri Abaganda Bagere ye Muganda yatambuza ebigere bye okuva gyava najja wano karo singano w'Ebuddu ng'agamba nti nze Muganda omutuufu naye nga Buddu kiva mu kigambo obuddukiro saza lya Ssaabasajja ery'abanoonyi b'obuddamu gye baddukiranga karo ja kusiŋŋaana Kasumba ng'ekituufu Munyarwanda ye Gashumba Kasana nga ye Gashana
okitegedde ebajja kubalaba abo ng'akaganda ab'e Masaka Banyarwanda abawedde emirimu naye nga atakugamba ndi muganda nnyo okitegedde naye nga weebuddu kati kyengezaako kugamba kye kino let's first differentiate that too ekisookera ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabanga yali muwarabu that's one Allah tabaraka ta'ala amutuma mu bawarabu kuba already baali babi kyova olaba nabbi we yajjira tugiyita jahiliya period ey'abatamanyi ey'abasajja abawumba tu ekyogere ntyayi abatumbawo nti okirese bubi kugamba jahiliya ey'abatamanyi imagine ekigambo kiri Allah mu lulimi lwabwe ne batuuma n'omwana Abdallah tukwatagana omusajja najja nga wayise emyaka 4 nga bakimanyidde ddala ndi Katonda waffe yani ye Allah n'abagamba nti la ilaha illa Allah ne bamugoba ewaabwe ne bamubunyabunya ne bamutta nga zze kubaga ti ono wadda bulijjo gwe mwogerako ate nze gwenza okunyweza ozadde abaana tukwatagana luvannyuma nnyo omusika ozadde abaana ofudde kati omusika ajja abagamba nti bannange nze nasikira kitammwe tuli ba Luganda ate ne bagati gwe tuli bwawano nga baaliwo mu kufa baaliwo mu kufiirwa tukwatagana baze babayita bamulekwa look at scenario like that ndekiseera otunulira jahiliya period yali ejjudde ebyambyone n'obutamanyanga bungi poliyando yali nnyingi nnyo okumanya nti yali baali kidala nnyo ng'omukazi bwagenda omukazi bwe yafanga nga bamuziika n'ebbaawe omusajja bwe yafa nga bamuziika n'ebbaawe omukazi bwe yagendanga mu nsonga nga bamuteeka eyo waggulu ku lusozi tanaaba okumala omwezi mulamba paka nga avaamu nnaku 3 naye n'amala omwezi mulamba nga tanaabi ali eyo gweva ku bantu abasiru abatumbavu abaziikanga n'abaana baabwe abawala nga abayita bisiraani nga batya n'okuba nti kati nabbi kyajja kyatugambye nti Suratul Maida embasira sokena bayinati ndi lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin ositagede dukira nabbi Muhammad sallallahu alaihi yabasiŋŋaanawo kati oli bw'alowooza nti Arabia yonna basiraamu oba olimbye tudda ku topic ekyokubiri nti bw'otugamba nti Islam is Arabs oba olimbye kubanga otunulira olayo demography the entire Arab world ngana Africa gigase mu North Africa tugiteeka mu Algeria, Tunisia, teekako ensi ezo zi Morocco, leta Egypt yawo awo naona the Arab nations eziri awo ng'ogyeko Turkey kuba Turkey eri bibiri eri mu Asia ate eri ne mu Europe naye ate si Arab nation obositegede yesi Arab nation naye kyenjagadde Baturuki n'abaana aba Indonesia, Malaysia ne Pakistan si Arab nation aba Urdu naye kyeŋŋambye the Arab nations ng'ozigasaamu they are 57 Arab nations kyenjagaddemu bali aba mu bo total population bonna bali 4,484,801 kati kino kyekikwewunyisa kuliko abakristaayo 1,053,000 Got on those, kumira 153 bonna Katonda yabamuyita Allah. That's why Bible y'Oluwarabu ejjuddemu Allah. Oba kategedde bonna teri yayita Yesu Jesus. Bonna amuyita Isa. Oba kategedde teri yayita Musa Moses. Teri amuyita Ibrahim oba Abraham bamuyita Ibrahim. Kati ekyo nakyo omuntu ateekeddwa okubeera nga yawula ebibiri bamu church n'ennyimba zaabwe zirimu Allah. Mariat al-Kibutiyya Nabi sallallahu amuwasizza okuva Kibut tukwatagana yajja n'asiramuka naye abeewabwe tebasiramuka mukawukasi oba kitegedde kati ojja tunuulira embeera eyo nti ku 1,053,000 wogamba nti Abawarabu bonna bannanfuusi tujja kubuuza n'aba abakristaayo then 3 lastly manyinze njagala kutunuulira ekyo nti Arabia nga Arabia Abawarabu tukwatagana ng'ekigambo kiva mu kigambo Arabu kitegeeza okugazya n'okunnyonnyola nti ekigambo kijja n'omanya kino kiri marufuu kino kiri mansuubu kiri majizu okitegedde kati abantu abannyonnyola akagambo ako
olulimi lwabwe lulimu nnyo okunnyonnyola kyekigambo arabu tukwatagana kati oba tosobola tegeera nti bw'olaba kaana wa akhwatuhu ereeta marufu eno maruani fairu ebeera fi'lu niye fa'ilu daiman abeera marufu bidhamma ate maf'ulun bi abeera mansubu kati olw'olulimi olwo nti balugaziya nnyo ennyukuta emu ekyusa ekigambo age so nga ne Uganda ojja kusinga n'ekigambo nkwagala nga kyekimu is the same as like is the same as love tukozesa ekigambo kyekimu nkwagala naye omuwarabu alina ebigambo mukaaga ebitegeeza ekigambo eki kimu abokategede so kati arabu be bannamalungu ab'omunda eri nabbi gye bamutwala eri ayiga olulimi luli nga muto okitegede nti Allah agenda amutuuseeko Kurani eno ng'ab'omu kibuga tebagimanyi oba okitegedde kati katugende ku kyokusatu abantu kye bataawula Christianity buli lwereeta ekigambo nabbi Muhammad sallam bajja ne bamugeraageranya ku Isirayiri nga baagala otulaga nti Isirayiri bazungu ate nabbi Muhammad muwarabu abooba mu ntumbwe za Ibrahimu bonna bawarabu kubanga Ishaka linnya teyali Isaac teyali muzungu ne Ismaili ojja tunula ne Ibrahimu erinnya lyaki yes ojja tunulira erinnya Musa kati kangu erinnya Musa baali mutuuma ng'ali mutuuma ye mukyala wa Firauni amanyiddwa nga Asiyati kiva mu kigambo ma'u sa'iri amazzi agatambula kuba bamujja ku nnyanja ng'aseeyeeya ku mugaliva Nile maama we kwe yamuteeka namutuma Musa ma'u amazzi sa'iri kati erinnya Isiraili kiba mu kigambo Isra omutambuze layiri ow'ekiro Israel yani ye Yakubu alayhi salatu wassalam Isra'i mutambuze miraji kwambuka kati Isra era osoma mu lubereberye mu bbiri otandika ku nnuru wabiri mwenye yatambula ne family y'ekiro kibola ba encyclopedia wagisomesa omugga awo n'alwanagana negweranagana naye bwe batulimba nti yali Katonda bayibuli ezimu zimuyita Katonda endala nezimuyita malayika zimuyita omuntu owulidde awo we yafunira erinnya Isirayiri kati omutambuze w'ekiro kati ekigambo Isirayiri bawarabu era wewetegereza for example wenetegereza Palestine nowetegereza n'Abaisirayiri konko tosobola bawula nga wonalaba abayindi n'Abapakistan n'Ababangladesh tosobola bawula n'Abasirilanka kuba yali nseegi gye bayita Hindustan omungereza gye yayawulamu ne zifuuka ensi nnya kana bwe kityo bano be tulina olwaleero si Bayisirayiri Banetanyahu bano ba Aaron Sharon si Bayisirayiri. These are Zionists abatambula mu after World War II bebalimba ensi nti gundi yabookya Hitler nga teyabookya bayitambuyise mu system ne bajja bakume interests za America ewa mu Middle East bana abalwa Banetanyahu batula kitaawo we Poland bakwata kabinja kanga onalaba ensi gye bayita Liberia ejjudde amawanga mangi Algeria nsi y'Abarabu naye ejjudde amawanga mangi kakyenjagaddemu kye nti bano abaliwo si be Bayisirayiri Abayisirayiri bawarabu era bannabbi bonna babayita banu Isiraila abaana bava mu kutola bannabbi nga tumuyita banu Hashim okitegedde abamu banu Hashim abaana ba Hashim naye ate bali ne bava mu banu Isiraila abaana abaava mu musajja yatambula ekiro eyali amanyiddwa nga Yakubu yali omuwarabu yali muwarabu kati differentiate between the two wano betulina batuyita ba Zionists bafuzi b'amatwale era bo batudde kuma interest. That's why America efugibwa ekibiina ekimanyiddwa nga IPAC, the American Israeli Public Affairs Committee yekulembera America. Era wona tunulira America bannanyini America ba Red Indies ono yali Nicholas Columbus yali ani yabatta yali Columbus ye yabatta ne bawamba ensi ya ewe nkomyeka. Alhamdulillah rabbil alamin. Seka yidi ensongo zulide
njagala okonkludinge ku point eyo yennyini ate ogenderewo ku point ya muganda waffe yabadde agamba Isirayiri wano nti obwabannabbi oba babutuma mu Isirayiri lwaki ate mubaka Muhammad sallallahu alaihi ate ye muwarabu ate nga Isirayiri gye bakola batya njagala leetuna ekigambo ekyo eky'obwakabaka eky'obwakabaka bwali busirusiru kubanga yakyogeredde eri mu aya tuliko obwakabaka bwali busirusiru okujja mu Buwarabu ate abatamanyi Katonda. Alhamdulillah istaqallat bihamdika as-samaa wa tama'an wala wana bagamba nti bagala vibe arda wa ma akallat wa ashaddaka birratiyati thubbat rabbul biladi wal ibadi kunnat wal gaithal giyath musnat wa jami'un nas al yawma mukkat ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. kakati ekisookera ddala ono omwana yeetaaga kuyigiriza tuliddeko mbu yali musiraamu yeetaaga kusomesa muntu agenda n'ava mu kintu nga takitegedde n'agenda eri n'alowooza nti ate gy'agenza ate amanyiiyo fe bino byonna twabyetooloola eno aya gy'osoma n'ogamba nti bannamalungu be bayitirivu mu bukafiiri ne mu bunnanfuusi era be bakakafu b'obutamanya mateeka ga Katonda ge yassa ku mubaka we ne Katonda amanyi era mukakasa mwana wattu tokomanga awo tegereka bulungi bwano Allah bw'aba ayogera ku Bawarabu ayogera ku bannamalungu be tuyita bannakyalo tagambye nti Bawarabu bonna kubanga gweokomaawo Allah kyeyagamba nti dhalika mablagahum min al-ilm ekyo kyekikomo kyabwe mu kumanya kati gwe okumanya kwolina kukomaawo Allah yetayogera ku Bawarabu bonna seke yakikugambye nti Allah bw'abanga atumye omubaka tatuma mubaka mu bantu olwedde nga balummamu atuma mu bantu abo abatamanyi yabamanyise kati aya eddako egamba bweti ng'osomye ya 97 newulire ey'98 ekkuba emigwe giwulire mu bannamalungu owulire ekigambo mu kitegeeza alobe mu bannamalungu mulimu oyo atwala ekyo kyabaawaddeyo mu kkubo lya Katonda ng'okufiirwa olaba bannamalungu endowooza yaabwe yagamba nti bwe mpaayo mu kkubo lya Allah nfiiriddwa Katonda kyalina okumutegeeza kikyalina okukola kikyalina okukola ki kikyalina okukola ekyokubiri era mu kkubo lya Katonda ng'okufiirwa era n'abalindiriza enkyukakyuka embi eri ku bo enkyukakyuka embi ne Katonda muwulizi era mumanyi aya ey'e99 gye tugenzeeko ne mu Bawarabu gwe mukulu simanyi gwe Isa kati lwaki tebaguyita Yesu tegereka bulungi